Gatugezeko muteekateeka nga bwomanyi tuli mu festive season. Ebivulu embeera nga bwegenda okuba ate ng'etambula. Olunaku olwo twagadde okuba ate nga tunulako ku embeera y'ebivulu mu Krismasi bwegenda okuba ate nga bitambula. Abayimbi embeera eri etya. Kati nno nasobodde okuba ate nga nfuna omukulu no bamuyita Everboss. Ono nno omukulu emirimu gyagikola wali side z'okalenda. Makindi omu ku basinga okuba zi posters zi bana ezo. Kati nno emirimu gye gyakola kwe kumubuuza ye abayimbi bakubidde ku poster kubeera era buloka w'abayimbi asobola okutuusa ku muyimbi gobanga oli promota nga bikutabudde tabudde oyinza omugamba njagala Luuna njagala Alien Skin ani nasobola okuba ate nga kumukutuusaako. Kati omukulu ntusobodde okuba ate nga tufunyeeko atubuulira festive season eno abayimbi bo babadde batya. Bw'oba weegenderezza enteekateeka yonna nga bw'eri abayimbi abamu basobodde okuba tebabalanzeeko mu kibuga Kampala naye ng'e Masaka oba oliawo mu bitundu ebiri ebyesudde Kampala bisobodde okuba ate nga tebabalanze. Kati omukulu ono mubuuzizaako atubuulire muyimbi kyasinga antegeezezza bw'ati aga nti Alien Skin y'omu ku basingidde ddala okuba ate nga balangibwa mu kibuga Kampala naye nga mu bitundu ebyesudde wala taliiyo nnyo. December ne November abayimbi abasinze okubukingibwa tebalina nnyo njawulo nnyo babaddewo okuva mu gw'omunaana mu gw'omwenda kuba omuyimbi omulabira eno wansi ng'atandika nti ono lunalingira mu Christmas mulimu omuyimbi amuyita Alien Skin simwogerako nti olw'okuba kyali wange nti olw'okuba ki Christmas nalina ebivulu nga 40 simanyi na kumanya obagenda kweyambisa nnyo ngenda omutambuza ku bivulu ebyo osanga ekifo kimu ngaliwo ku boxingidde ngaliwo ku 31st kati nkugeza tulina 31st wankuluku ng'ekifo oba ekifo venue oba kuliko Alien Skin ekivulu kiba kifu omuyimbi yali amugoberera awo amuyita Vairota era mpandise bana za Vairota nnyingi obuulira ye muyimbi yali amugoberera n'abayimbi abadiringana webatyo naye sina festive season yokayo era kyovola alidde bapromota obuzibu ekitegedde oyo nno y'omu ku basinga okuba zibbana mu ggwanga Uganda era ndowooza ku posta esinga mu ggwanga Uganda ye posta y'e Nabugabo yesinga okubeerako abayimbi abasingira ddala obungi era omukulu ono y'omu ku basobola okuba tebafunira ebifaananyi ebyo posta zonna agamba ti festive season abayimbi abamu basobodde okuba ate nga bagudde olw'ensonga zino. Gundi ati industry eno yeetakisamu obwongo osooka n'okibala nti kati bwensimbula mu gw'omusanvu guno gw'omunaana mu gw'omwenda gunagera okumbulizaamu nga mu December promota bandaba kati omuyimbi ayinza okuba nga akubye mu gw'omusanvu nalowooza nti wamaanyi era nga wamaanyi omulala nti wamaanyi tugenda otutuuka mu gw'omunaana n'alina kisinga n'agamba amaanyi nkyagalina kumba alina kisinze kumba ng'olina kutanyimba n'okupromotinga music wo tugenda okuyingira mu December ng'omuyimbi yali alowooza nti oli wamaanyi mu gw'omusanvu nga promota bakyakulabawo ng'ate koba obudde mu gw'e12 abeetegekedde emyezi egyo ng'alina okuta ennyimba okulaba nga bapromota bayinza omulabirawo mu December kyekireetera abayimbi okuba nga yalowooza kibanaga mu December bageraga n'atuuka n'alira kisinga tolina kujjako kigere bw'oba osimbudde mu gwa munaana mu gwa mwenda simbulira ddala kuba December ndoza kuba mwezi gw'abayimbi okitegedde. Kati wobanga omuyimbi wo tomulabye kitegeeza nti ayina we yasobola okuba ate nga ajjako omuliro era abayimbi boolabyeko ku posta ennaku zino omuyimbi ndowooza Sindi alina bookings nnyingi nnyo up country asobodde okuba ate nga bw'oba olabyeko Masaka n'ebitundu ebirinaanyewo mulabyeko e Nabugabo mu kibuga Masaka ayinamu eruka ya wawa ku luguudo olwo asobodde okuba ate nga Sindi ate omulundi guno asobodde okuba ate nga akoze nnyo mu byalo ndowooza Shiba ye ate mu kibuga gy'asinze okuba ate nga afuna bookings ebbato yakolera nnyo omukyalo ono gwe bayita Sindi olw'enteekateeka nti ne Nabugabo olaba bamulese. Kati nno omukulu Everboss ono akuba posta agambye nti abayimbi abanene nnyo tebasobodde kuba ate nga omulundi guno balabikira nnyo ku posta olw'obuzibu nti waliwo bwe bataagala oba bamenya manya naye nga nawe bamanyi nga nange mbamanyi nendonga eba yakkamu nga gyali nenga promota alowooza kumutegeka either ayinza okusalwa oba n'abantu abandizze ng'omuyo muyimbi tamutimbye bayinza okwegoba ng'omuyimbi kwali mwe mulimu abayimbi booteka ku bbaana nga kuliko abayimbi abalala bbaana nenonako omuyimbi oyo ng'abantu bamukyawa ng'ate oyo omuyimbi agenda kugoba abantu abandizze okulaba ate bali abayimbi olinganaga ono omuyimbi ono gebanaddeku simwagala naye ate bali abaliyo mbaagala naye ate sigenda agendera ddala lwaki bamutaddeko kati awo bamulekera ddala ne batamutimbira ddala okitegedde y'ensonga abapromota ab'enjawulo nti waliwo abayimbi abamu mu bivulu ebimu bataddeeko olw'ensonga ez'enjawulo
agamba ti Alien Skin booking zenga wesobodde okubaate nga zitambula mu festive season. Alien Skin okusinziira ku Everboss ye nga bw'agamba abadde ku miliyoni 607 mu Christmas. Ulira bw'agamba ebbeeyi gyalimu. Bona abayimbi bimubagawaga simanyi bandi besigera kwogera mannya. Ayisikira bakubisa mirundi ngenda mu ssente ebya ddala. Nze nkubulira Alien Skin eya layisi newogera mu katabo ka kabuki eya layisi ate nga akuyambe gakyaliwo kati ziba miliyoni nga 6.7 ng'ayambye buyambi. Ale munaku enkulu kisukka ezo ssente ezogedde si nnaku nkulu 6.7 kyogedde nnaku nkulu sinakwogerako nti osusse Kampala. Ebyo mbyogera mu Kampala wano miliyoni 7 zogera mu Kampala neba nga tugera mu longo distance Masaka luddawa 15 zigwa yani ebintu fango libyeteekamu bingi siye muntu gwagala munogera mu miliyoni mmeko obusente obutini fango nogira bina basi namba drive otwa twasinze kula drive kwa tuna Subaru nganya tugakora anange Everboss yoyo nno ategeeza muteekateeka ebivulu nga bwe biyimiridde ye embeera bw'esobodde okuba ate ng'etambula bookings asinga mu Kampala ategeeza nti Alien Skin yagisinga mu nteekateeka eyo naye nga abayimbi abanene ennyo ku posta ennaku zino tebasobodde kuba ate nga balabikako olw'ensonga ez'enjawulo.